Bannabyabufuzi abaami b'amagombolola n'abantu ba Ssaabasajja okuva mu ssaza lye ery'e Mawogola n'eggombolola y'e Ssekanyonyi mu Ssingo bakiise embuga enkya ya leero. Abakulembeze okuva mu masaza gano abeetabye ku mukolo guno basiimye Ssaabasajja olw'okubagatta awatali kusosola muntu yenna. Obeera ntende era ffenna abantu baffe bonna basanyufu. Yo district nga Ssembabule ya mabala tulina tribes nnyingi naye ffenna tutambulira wamu. Tuwagira obumu era twebaza emirimu egikoleddwa mu Bwakabaka e Ssembabule Mawogola. Tusaba enkolagano eyo yeeyongera okubeerawo. Baweze okuyimirira awamu n'Obwakabaka bwa Buganda mu nteekateeka zaabwo zonna. Anyuka nnyo nnyini okukiika embuga. Akiika embuga yamanyi ki ensonga si gwe gusoose ate si gwe gusembayo. Byonna bye tuba tukola tujja kubanga turipootinga eno era kati waliwo n'ekiwandiiko ekiri mu woofiisi eno. Tusaba ababaka baffe baasaba ne batukkiriza nti bagenda kutuzimbira hospital ennene ennyo mu Ssembabule, ate ne gavumenti eya wakati eyagala kutuzimbira district administration block. Sebe ebiwandiiko twabisindise byatuuse eno, bwe biba bituuse ssebo mutulabiranga ddala. Mu kwogera Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule abasiimye olw'obutakoowa kwenyigira mu nteekateeka za Buganda. Kakati bwe tujja wano nga tulaze nti tuli balamu kiyamba nnyo ne kiwa amaanyi Obuganda okumanya nti Obuganda buli bumu era tusigadde nga tuli bumu ng'era tulina n'ensonga gye tuleeta okulaga Ssaabasajja nti emirimu gye yatulagira okukola tugikoze era ku ebyo bye tulina bye tutoddeko okujja okuleeta eri Ssaabasajja. Abajjukizza bulijjo okuba abasaale mu kuddukanya ensonga z'Obwakabaka. Kintu kino nga bwe mbategeezezza kiva mu kwagala, kubanga Obwakabaka bwaffe teri mulala alina Bwakabaka buno era abwenyumirizaamu okuggyako ffe bennyini bannannyini bwo, ate nga ffe tulina okubukwata n'okubuwanirira okusobola okubutuusa ku ntikko. Ono era abakubiriza okuba abakozi basobole okwaŋŋanga enkyukakyuka n'omutindo ensi kweddukira. Byalo eyo twabeerangako mu nnyumba ez'essubi naye kaakati kumpi onoonya ennyumba ey'essubi tokyagiraba. Kaakati obudongo bwe tulwanyisa. Bano bazze n'oluwalo olusobye mu bukadde 45. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.